Neyanza nnyo papa olw'ebigambo ebyo. Njagadde okukola ka video kano okukwebaza kubeera n'engeri gye ntowolokose mu mutima bambi. Papa sina kye simanyi. Nakula naawe oba nakula mu mbeera gye nakuliramu ng'ensi eno yeyina okunjigiriza era nsuubira nti nayita mu kusoma okw'amaanyi nga njiga buyizi engeri ensi eno gyetambulamu. Kyova olaba we naviira ku mulamwa nze kennyini nalina okulaba nti kituufu oba okukikkiriza nti Ricardo wano wavaamuko ku mulamwa. Era ekintu ekyo kyannumanga nnyo naye nga sirina na muntu gwe nnyinza kukyogerako naye tewali muntu abamu tebakutegeera. Era bambi nsaba n'okwebaza abantu bonna be mbadde olumu ntuukirira ne bagezaako okusindikira obubaka ng'era basembeza okwetonda kwange gy'oli. Papa byonna byogera bituufu, sina kye simanyi. Ekituufu ebibeerawo byonna bibeerawo naye nali mwana. Ate era nkikkiriza nti saasobya. Nze nnyinza olowooza nti nasobya ggwe naye nina abantu bangi be nasobya kussa nange kennyini nti neesobya ng'omuntu. Era kye nnyinza okwogeramu byonna ensi kuno okula kuyigamu nnyo era experience eyo erina ebintu byeyanjigiriza bingi. Kyova olaba gano gonna amawagali amalala oba ki bensooka n'embiza ebbali ne mmanya kyendi ekituufu nzaani nazaalibwa ntya ani yantonda singa si muntu bw'ati na muntu bw'ati singa wendi. Ebintu ebyo biringa ebitono naye ebintu bikulu nnyo obulamu bw'ensi eno. Era papa okwetonda kwange nkukola ddala kuva ku ntobo ya mutima gwange era neeyanziza nnyo okusobola okubeera ng'osobola okunsonyiwa. Genda mu maaso n'enjiri yange ey'okwetonda eri abantu n'okutereeza ekiri wakati wange naawe. Kuba ggwe wootali nze sirina maanyi mu industry ebyaddala. Naye bannamawulire abamu kati nga weyogedde ku SB4 kati nga SB4 namunoonya sinaba nagenda mu ddwaliro nga ebintu tebinatabukira ddala. Era nga njagala kutereeza nali njagala kutereeza mu mbeera nti bannamawulire bennyini abamu be wagendamu bw'oba ogendamu otereeze. We neetonda yateekako omutwe Ricardo omuntu yejjusa bye yayogera nti abamu era of course baba baagala just kufuna views na kuyisaawo kyabwe nate n'alemererwa okuyisaawo gwe ky'owulira ky'oyagala oba ensonga lwaki omunoonyeza. Kakubeerera mu ebyo ebiseera bye nayogera ebintu ebitali na makulu. Ebyo nasaagala bingiriramu nnyo naye ngenda mu maaso n'enjiri. N'abantu ssekinnoomu nkimanyina n'abantu be twali tulinanga abantu ba family bantu bakimanyi tuli munda naye of course beebuuza